ekiwangula olutalo kumanya so simanyi kati ebiri mu firimu yena gye tulaba eno manyi nawalampa wagulu ku mategula n'akasuka agomanyi agatawangula nti Amerika si y'amaanyi na mundu Amerika y'amaanyi na kumanya tunalaga amaanyi amaanyi manyi ya mulaga bwongo okotegete bulungi yalwanyisa bwongo nabo kaka muna bwetowaze eddogo baloga mutwe nga tokyalwizoninga nga waliwo ejjiji eri obusungu kyekiri mu byonna biri ku Suna Ben ebyo ng'alemeddwa okukakkana mu byonna kubanga ekibiwangula byonna bukakkama bw'atakakkana mukwano tajja kuwangula Nambwa yolemerako buli mukazi bwozaala ova mu okweyagaliza n'ofuuka mutujju beera mutujju tulabe bonna batemu bombi omwami n'omukyala bonna batemu naye ekizibu kamera z'abasookawo asooka okufojja kuli olutalo naye Nambwa ayo mulwanyi Nambwa yakkiriza nti ayingidde mu lutalo ye nebba ate n'abakazi abalala abali ku bba n'emikwano gya bbaawe na bonna alwana nabo omukazi ogu bamulamu bonna kubanga yakkiriza nti kati nyingidde mu kulwana oba kufa kyobula nkugambye nti bonna batemu kakati omuntu alina omutima bwe gutyo omu muyeekera omulala mujaasi kati Nambwa ayo muyeekera omuyeekera yatya omuyeekera abanga mutujju nti ayingira mu lutalo n'agamba nti nja kufa n'omu omu n'amuyitako kanfe n'ababiri n'abayitako zisinkanye ne 10 n'abayitako kati 10 kanfe nabo kati gwafa naye gwajja okufa naye oyo Nambwa ayo mutujju kakati Yesu na Beni agoba omuntu ogu ye mujaasi alwanira bibye otegedde ekintu kineno ali mu defense omukyala akugamba baatuuka ne batereera ne babeera nga bawuliziganya bulungi ne waliyo bano abantu abapika omunyama naddala balamu abantu bano we baali bajjamu empale nakati nkyogera baali abantu aba nga beeyambula lwaki mu maka gooli mwabalala mwagala nnyo okugattako nga tebaali aba batuuse ne batereeza ensonga zaabwe naye omwami ono ekimutawaanya ayina abapika emabega Nambwa ayo buli kijja mu maaso ge yakulaga nti enwana ye wakati ne mu bigambo mukazi si mukakkamu mugezi Nambwa ayo mugezi akola amawulire itayagala kufuuka amawulire nti mu byonna osigaloga naye maama omukazi mukakkamu kati ye takola amawulire ye tafuuse mawulire yakola maki kati ye buzibu bwa Suna Ben bwalimu nti wakati mu defense gyakola yonna afundikira akunama era ensi ejja kumulamula mu mbeera enzibwe ejja kumulamulanga atulugunya omukazi kakati ebyo biina by'abakazi bigenda okusituka aya bisooke birwanyise Suna Ben tasobola kuwangula lutalo olwo eddogo lirisinganya n'okulwanagana lirisinganya n'obubbi kati anaasinga mu byonna yajja okuba omuwanguzi Nambwa ayo nkusalutinga bw'oyingiranga olutalo oyingira omazeeko wabula oli komando beerawo abikole byonna Suna yeekunamya buli kikutuukako kyonna kati oyinza n'okubeeramu ekifaananyi ekigamba ne Suna ne bwe yandibadde mutuufu naye ebintu byakola byongera mulaga bubiibwe amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba Biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo tuli mu kizimbe kya commercial kwegamba kale arcade mu lulimi olumpimpi so olwaleero tuli waneeno nga tuli mukola Biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya Biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna bwe ziri ku WhatsApp. Abantu bafadde batulaba embe mu videos enkadde badde nga batumanyidde Kololo Prince Charles Drive naye kati twavaayo twala omukisa guno mbagambe nti ndo twavaayo kati twadda ku Grand Imperial Hotel room 28 first floor so twavaayo enamba zaffe ez'essimu zonna zikyaliko nga bulijjo just nti twakyusa location. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores tukola bintu bingi n'abasinga bamanyi tukola printing and branding only.
naye tukola bingi tulina departments ezirimu civil engineering ezirimu installations mechanical installations n'ebirala tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers C12 era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Nze lujja omulungi atraba okwetoola ensi yonna tuli ne Alfred Kalondoozi kosa Anti Maggie okuva ku Star TV. Kalondoozi asoma amawulire ku lunaku olw'Emmande amasunsula emisana n'ag'enkizo ekiro ku ssaawa 3. Saidi eno Margaret Bulamba akola kadongo kamu ku lunaku olw'Essande ssaawa ziba 11 paka 12. Twogera ku Star TV naye nga balina n'emirimu emirala gye batuusaako engalo Kalondoozi gyagenda okuba nga abategeeza nga tutandika nga ababuuzaako. Abatulaba mbalamusaako Katonda yeebala abawadde obulamu yeebala atukukusa atuyisa mu byonna yo mulabe takoowa gwasumagira akati ebyo ng'obitegedde tuli naye nze ndi professional counselor nina degree mu social work and guidance and counseling ndi musomesa ate professional am a teacher so nga ate ndi mu luŋŋamya wa mikolo so nga ate ndi munnamawulire Katonda abadde wa kisa ampadde obumanyi ku ebyo byonna n'entangalawo mu magezi. Margaret osobola okwongereza ku byenjogedde nga wobabuuzaako. Nsanyuse okulaba Alfred. Osanyuse okulaba Alfred? Nze Margaret nsanyuse omulaba. Nze tosanyuse kundaba? Gwe bulijjo nkulabanga naye munnange oli simulaba wabbula nga siiti. Naye mwami bambi bufumbo nange nnina ebirungi tebyogerwako maama. Abatulaba mwenna Kafton mwebale tulaba mwebale kusubscribinga mwebale commentinga mwebale kusharinga ne mutamuza video zino. Nze Margaret ndi mukyala munnamawulire omukyala omusuubuzi era mbayita mujje munguleko nga wakayingirawo mu kikubaawo nguyise ku Equatorio Chagwe Road natesewo H4 ntunda nsawo z'abaana bonna back to school. Nze kennyini gujja okusanga mu dduuka mbeerawo so nga n'eryo wa Kiseka gye tuli mu spare n'embirala tuyiriba yonna so n'ebirala yonna gye bamanyidde mbyasenga bantu bankubira bwe tolaba program bangi abanoonyako ebyaddala abagala bu tightening omanye abakazi bwe bazaala bagenda ne tufuuka balloon nze nziyita balloon olw'okubanga batulaba ku mitimbagano bangi ne tuleeguuka naye nga baagala bagattewo tuzeewo omwami Kalondoozi bw'agenda ate aleme kugwayo bugwe tugattawo abakyala bamanyi bwe tugattawo nsaba bategeddeyo kati osobola obbawo enamba ye y'essimu. Enamba yange 0775 34 31 baba kufunye Kalondoozi enamba kano kanka kugambe biri ebintu bibiri omukazi abeera na kyoto omusajja abeera naddamula ako kategeero okuva n'olwaleero omusajja abeera naddamula era ddamula weegaanira okukola emirimu gy'amaka kuliba kututeko atuuba n'oyina obuyinza ddamula obuyinza buli wasse obw'omusajja so omukyala abeera na kyoto kubanga eby'omufumbiro byonna yateekateeka ate ne wali nawo awo nawo waliwo okuteekateeka kungi ate nga jjukira ebikulembera effumbiro y'enkumbi kati ogenda okiraba byonna aya nga kirala nnyo. Kalondoozi ye mwogezi w'oku mikolo ow'ensangi zino kaabawo ennamba ye y'essimu kuba ebigambo mubiwulira bituula bulungi. Ennamba yange eri noti 7 noti 5 46 29 42 noti 7 89 18 07 14 essebo ze namba zange ezo. So ze namba za Alfred Kalondoozi naye nga kyemmanyi nti we munaamalirako vidiyo eno buli omu agenda kuba nga afuna ango mwalabira ebintu bino bigenda kuva mu mboozi Justin Tinambwa Yosuna Ben bayombera ennyumba twali tumanyi biteredde kati byazzeemu naye simanyi Kalondoozi mu kino oba gogendo siima oba Magi asiima ayimukemuko abantu bamulabe. Magi yangamba emyaka gitambudde naye ndaba kikyala kikyanyirira simanyi kubanga wendi anze sikweka nayingira eddala eryokuna okikakasa bulungi nnyo. Kalondoozi omulabamu eddala eryokuna akati amanyi abakazi nina gye nabadde eggulo nga nkuza
amazaalibwa g'omukyala myaka 9 naye ng'amaanyi akyagalina ebibuuzo byabadde nti lwaki abasajja bafa mangu okusooka abakazi ekisooka abakazi abo bola abeewa emirembe bye banoonya mu nsi bitono ate ffe abasajja tunoonya buli kimu kakati ekirala nti nakugamba wano weemalako emirembe ng'okuŋŋaanya buli kimu ng'ogamba mbikuŋŋaanyiriza abaana n'omukyala naye nkubuulira wookoma byo bijja okweyongerera kati teweerimbanga nti nze gw'olaba wano okufa n'obutanyagwa nze omukazi wange ndimuttirako omuntu ojja kufa afuna omulala kakati bora okuba nti beewa emirembe bawangaalira mu myaka gyabwe emitono wakati mu byonna era nzikanya n'abakazi bonna abakkiriza nti bo tebakula baddembe lyabwe era osanga ng'omukazi akuze n'aba akaddiye era nze ngamba nnyo abawala oli myaka 18 17 nga toli mulungi oba mubi nnyo ku myaka 17 nga toli mulungi 2 oba mubi nnyo kakati oba olina okwerwanako mweje emyaka baba kuyimiriza era bawala batono nnyo abamalako abagenda makerere nga bamukuba omukono buli kaseera amalwa alwadde akinatendewalirwa n'ayingira ekiyumba kakana ng'ayingidde kati Magi simanyi oba osiimye ova mu ntebe yo oba tosiimye na tuveeyo tweyongere abantu balirabyekoko mbagamba abakyala balina okuba ekimuli nga Alfred bwayogedde Mwambi Sembajjo omukyala tekitegeeza mbu bw'ofumbirwa oba bw'okula olina ekisooka mu byonna ekikulabisa obulungi mirembe kyayogedde ekituufu nze senga wange bwe nali nfumbirwa yaŋŋamba ofumbiddwa omwami mufumbirwe n'emize gye kakati mbunga ne bwajja ng'atamidde yampa ekyokulabirako ne bwajja ng'atamidde ng'ogamba omutamiivu wange omufumbiddwa n'emize gye yowwo okkiriza kati weewe emirembe ekyokubiri kukola n'omanya mbu nkola wadde nga Alfred bwakyogedde nze munnayi nava mu mbeera eno mbu baana nze ŋŋaana okulya wali enkoko kubanga abaana nze bwe nnaakula abaana bajjangindeetera tukiina ekyo bannanga tukolerera abaana naye ffe garanti ki mbu lujja bw'onookula omwana bonna bajja kudda atagireeta n'okolima weebale nnyo kakati nze nkola ng'omuzadde kye nnina okukola mbu balabirira bafuna ekyokulya mbateerayo school fees mbawa ebyetaago naye ekisigadde sigenda kulya bubi kubanga abaana nendabirira nga nze mpumuza omutima tewali kirala ne bugenda maaso kale kano kawulire kakulu nnyo bannange tukeera sawa mwenda ne tunoonya ensimbi lujja omusala bwe guyingira nga osooka oggyeko essente ogule emmeeme eyo kyeyagala kubanga emmeeme eno yenoonya buli kimu akayumba kano ak'omubiri kabonaabona nkya naggulo ne weemalako emirembe n'okaddiwa n'okukaddiwa ng'onoonya emitwalo 30 nera aba ogifunye gyonna n'ogigabula olw'okuba maama we ali bubi nze sigamba nti maama wange siteekeddwa kumuwa naye yazaala mubiri omwoyo mulala gulina fayiro yaagwo kati olina kubawa abantu ekintu okusinziira ku ky'osobodde n'ekiba kisigaddewo gwe ng'osoose ne weewa emirembe anti waliwo ekijja nga amabanja mangi nga kyakutemaatema kiggweyo amabanja bagamba nga galiwo lwa bulungi bwo nti amabanja wagalya obere musanyufu then aga amabanja malungi naye obanga wali amabanja osanyusa abalala then aga amabanja mabi those are bad dates tolyanga amabanja sanyusa abalala lyanga amabanja ku lw'obulungi bwo kubanga bayibuli ekugamba bweti nti olw'obuvubuka bwo lya nywa ganza abakazi kola ki kubanga ogwo omugabo gwo mu bulamu obw'ensi eno kye kirala kyonoonya awo we tuli katusimbule nga tutuuka wali abangi we mulinze naye nga nebitusoose okuyana bisigala bikulu nnyo mu bulamu bwe tutambuliramu ngenda tandika ne Magi twaliko wano ku nsonga y'emu eya Sona Ben ne Nambwayo Kolo wali ttiimu Nambwayo era sivangayo nakati olinze omwana abendi afiire mu nnyumba ku kyewalabye bingi bye mbadde ndaba naddala ku mukutu guno gwa Kafton era bwe ngambira abantu mugwongereyo n'abalabalabe tetubaweereza bino ebintu lwakubanga kye tuba twagala wabeera waayiga mu mboozi ya Mary nkakasa waliwo abaayiga bangi ate waliwo abongera okuyiga ne bye tulabako kati kibi nnyo era kyennyamiza era mwami gwe Sona nkutegeeza ebigambo bibiri wazaalibwa mukazi ebintu by'oyisaamu omwana wa munno ate ng'ozadde abaana munnange kibansigwa bidda Nambwayo wadde yagatta ku tofaali gy'oli ate mu mboozi y'okusinziira ku Kafton gye ndaba sina walaawo mbiraba ku mukutu guno omukyala akugamba baatuuka ne batereera ne babeera nga bawuliziganya bulungi ne waliyo bano abantu abapika omunyama naddala balamu abantu bano we baali bajjamu empale nakati nkyogera baali abantu aba nga beeyambula lwaki mu maka g'oli mu abalala mwagala nnyo okugattako nga tebaali aba batuuse ne batereeza ensonga zaabwe naye omwami ono ekimutawaanya ayina abapika emabega abasindiikiriza
bwebale nnyo naye nga mmwe temumanyi lwaki omuntu ono yettanira omuntu ono ku bigamba ensi byonna byeyayogera luli ebiyitirivu twali tusuubira Ssuuna tajja kuddayo oba okuddayo naye Ossuuna watuukira okuddayo omukyala Mary n'atugamba bakkaanye era babadde bateeseganya era bawuliziganya n'okwatagana n'agamba ne geti n'agiteekawo omukulu ayongere okukuuma nze ebigambo bya Mary byendaba ku Kafton kitegeeza babadde bawuliziganya naye waliwo bano abadde emabega mwana wattu gwe kimulamu gwe nkugamba kikazi gwe kirumba amaka ga munno oli mukazi simanyi lwaki muganda bw'aba agenda okwebaka ku mukazi takuyita n'obeerawo oba senga owulirize mbu omuyigiriza kuba nnyindo kiki lwaki oyingirira nnyo obufumbo bwa munno ekyokubiri bareke Ssuuna bw'aba awulira ng'akooye Mary nakyogera na luli nga bwagenda okwasa omukazi ne bannange kasajja gw'omanyiira n'otuuka okuleeta omukazi omulala bannange akasajja gw'omanyiira Ssuuna byemazima Alfred tosobola kukwata mukazi abasajja baffe bonna benda naye gwe yagala omuntu wo kye nayagala luli ofune w'omuteeka ebbali nga bakitaffe bwe baakolanga funa omukazi w'ebbali nga bw'omwagala naye muteeka eno bw'aba Mary owulira ng'omukoyi okuba wano genda oteekateeka walala oteekeyo oli onoomuleke nga bw'ali kulwa abaana bano bayina omulekaawo Margaret webale nnyo in fact kijja ekifaananyi ky'omukazi kye yalirowoozezza ku kigenda mu maaso maka ga mukazi munne onfuna bulungi naye bo tebatunula ate ffe eno gye tulabira ng'abasajja ebintu nti nze ng'omusajja nja kukiraba nti Ssuuna Ben kati yeerwanako okulaba nga yijjako omukazi gw'atayagala ku bikolwa bye twalabye omuntu batuse n'omukasukira ekintu eky'obulabe kakati bw'otegeera omutima gwa Nambwayo mutemu Nambwayo muki aya mutemu naye obuzibu nti waliwo kamera ate bonna batemu bombi omwami n'omukyala bonna batemu naye ekizibu kamera zaabasookawo so asooka okufa ojja kuwulira olutalo tewajja kusigala wate kalondoozi waliwo ka audio akatambula nti ani gundi nzija mu bintu byo bakayita batya toni bakogera batya Muzaffalo nzija mu bintu byo nsaba kalondoozi kwene ensonga giddemu ng'oli wekka nga sina kyenjogereramu bombi batemu ani naani Ssuuna n'omukyala naye ate asinga obutemu ye mukazi kati ngenda kunnyonnyola lwaki omanyi nze bwemba ntunulira abantu nga n'abawa amagezi naddala mu counseling jukira counseling ebeerawo after ekibaddewo guidance ebeerawo before kye tuliko wano tuli ku counseling si guidance ono tokyabulira balamu nti ate mujja bayingiddewo dda kubanga byagaana ekisenga tibikoze eki bisajjuse ebiri mu lujja kati tukyakola guidance tuli mu counseling nti ng'olengedde embeera nga bw'eri okubirira otya tuziika tutya anaasooka okufa kyetuliko kati waneeno anaasooka okufa tumuziike tutya tumuziike ng'ayimiridde anti nkubuulira ekigenda nze ndi kansala nina okubuulira ekintu nga bwe kiri kati mu counseling olwo kye tuyita real problem and a presented problem real problem kye kino nti emabega waakyo ebitoyogerwa waliyo olutalo kakati presented problem ye Nambwayo yakulaga nti baatereera tewali kutereera ekiriwo kye kino oba kye bayita ceasefire nti siriikirizaamuko owulire abantu bagamba ki kakati omuntu atuuka ku mutendera ogwo aba mutemu nnyo kati bombi baliwe batyo nti Nambwayo akola alina gy'akola ayita mu bigambo bulijjo abamugamba va mu maka g'omusajja abamugamba tovaayo naye wateekako ettaffa bonna binaabiwulira era awulira n'abamugamba ku lw'obulamu wandibadde obireka olwo n'abamuwa amagezi nsobola okukuwasa bonna gye bali naye Nambwayo mulwanyi is a fighter kyokka ne Ssuuna Ben mulwanyi batya kakati mu lutalo otawuno oluliwo biri ebintu bisatu era bino ne binyambi kugamba bitegeere bulungi ekisooka nti Nambwayo yakkiriza nti ayingidde mu lutalo ye nebba ate n'abakazi abalala abali ku bba n'emikwano gya bbaawe na bonna alwana nabo omukazi ogu omu bamulamu bonna kubanga yakkiriza nti kati nyingidde mu kulwana oba kufa kyokola nkugambye nti bonna batemu kakati omuntu alina omutima bwe gutyo omu muyeekera omulala mujaasi kati Nambwayo omuyeekera yatya omuyeekera abanga mutujju nti ayingira mu lutalo n'agamba nti nja kufa n'omu n'amuyitako kanfe n'ababiri n'abayitako zisinkanye ne 10 n'abayitako kati 10 kanfe nabo kati gwafa naye gwajja okufa naye oyo Nambwayo mutujju mutemu
kakati Yesu na Beni agoba omuntu ogu ye mujasi alwanira bibye otegedde ekintu kineno ali mu defense nti yagamba nti emali ene yantuyanya siganye namba yegwa kunganya ngensimbi naye zino zaali zange banaye kano kange ng'akekisajja alinawo ekyokubiri waliwo ebibalwanye emabega ebyo byatayogera either omukazi alina obutali butuukirivu of which ebyo tebisobola kwawula bantu tosobola kugamba nti yekinjawula ku nambwayo butali butuukirivu bwe omukwano kweguminkiriza omukwano kwegumira buli muntu alina obunafu bwe buli muntu alina ensobi ze naye omukwano lyeddaali liri otwala n'ogamba nti byonna nga nzibiriza nga sibiraba ndaba obulungi obumulimu oyo kibayita omukwano kakati nambwayo obutujjo bwaliko nti byonna tabiraba byonna ebisobola okusaanyawo obulamu bwe yagamba kimu nti nze oba kwetulisizaako bbomu nja kwetulisizaako bbomu oyo aba mutujju kakati ye Ssuuna Beni akugamba nti nwanira biki byange kati kankulage after effects ezigenda okuva mu byonna nambwayo buli kijja mu maaso ge yakulaga nti enwana ye wakati ne mu bigambo mukazi nambwayo yarazanya ku firimu bina Uganda mumanyi ku TV amanyi nakusaka mawulire amanyi si mukakkamu mugezi nambwayo mugezi bugezi fe mawulire batutendeka bulijjo wano nti lwana nnyo oleme kufuuka mawulire wabula gwe kola amawulire akola amawulire itayagala kufuuka mawulire nti mu byonna osigaloga naye maama omukazi mukakkamu kati ye takola amawulire ye tafuse mawulire yakola maki nti atekawo statement nezifuuka amawulire kati ye natakola amawulire ye nga ye kubanga she's the news, she's just making news kati ye buzibu bwa Ssuuna Beni bwalimu nti wakati mu defense gyakola yonna afundikira akunama era ensi ejja kumulamula mu mbeera enzibu ejja kumulamulanga atulugunya omukazi kakati ebyo biina by'abakazi bigenda okusituka aya bisooke birwanyise Ssuuna Beni tasobola kuwangula lutalo olwo kubanga omutujju yayita ku kwasooka n'ayita ku wookubiri ali mu 10 atuuse mu kibuga oyo agenda kuwamba kati ate ye Ssuuna Beni engeri alwanyemu embi nti alwana akunama nti wakati mu defense ye yonna omukazi amawulire omukazi yalaga nti akolerawo amawulire naye yetakola amawulire ye nga ye teyeefula amawulire kati lwe lutalo luliwo olugenda mu maaso mu byonna balwanira ebintu bisatu olutalo weeruli eddogo weeriri ate n'obubbi weebuli byonna weebiri bisatu biyisinganya eddogo liyisinganya n'okulwanagana lirisinganya n'obubbi kati anaasinga mu byonna yajja okuba omuwanguzi kakati kiri kusaidia Mary nkusalyotinga nnyo abakazi bonna era naluli nabagamba bw'olengerangayo ka polotingo oyina omusajja akuzaddemu abaana nga kakalu lumba tugenda okuyingira ebintu bino nga tubyetegekedde era musalyotinga weebale nnyo mu mazima ga Katonda mu ggulu kyayogedde Ssuuna mutemu era byonna byokola byongera kukunamya ddala tosobola kulumba mwana wa munno n'omuggyako amasanyalaze ge yeteeramu waggulu kubanga oyagala abeere amazzi naye nga byonna bikola omuwala yeetamwa aveewo nambwayo nkusalyotinga bw'oyingiranga olutalo oyingira omazeeko nambwayo nkutegeeza toli mutujju wabula oli komando beerawo abikole byonna Ssuuna yeekunamya buli kikutuukako kyonna era wensabira gavumenti ya Uganda kubanga omukutu guno gutuuka buli kitongole kyonna omuli abalwanizi b'eddembe n'abakuumi b'eddembe mbadde nsaba muleme kulinda bulamu bw'oyo omwana kutwalibwa mu matigga na kugibwawo muteekewo obukuumi eri famire eyo ng'ekyo kirwaki nkisaba Ssuuna yateekawo omukuumi naye ng'omukuumi oyo nze byonna mbiwulira ku Kafton era nabirabye akola effujjo onywekye enjaga nga tene mu Uganda baawera ebiragalalagala ekyokubiri omukazi oyo bw'amukolako effujjo bw'amukolako obulabe ogenda kyogera nambwayo kyonna ekimutuukako Ssuuna toli kyevuma ndabye ka video nga bali waggulu ku nnyumba bagijjako amategula bakasigira nambwayo obutemu namba emu gavumenti mukolaki era abo abasirikale abavaayo okujeekajeka oyo omwana lwaki muvugamaganya gavumenti eno lwaki muvugamaganya president byavuddeyo okukola n'agamba security yajeewaniramu ddala nnungi nnyo ey'ekitalo n'olwekyo ntwala omukisa guno nga mpita ebitongole bya poliisi oba ebikuumaddembe byonna okuvaayo bijjawo first of all omukuumi oyo ali waka yes bamugyewo kubanga omukazi tamuwuliramu mirembe ali so insecure ate n'owa nambwa yaveewo poliisi taking over basobola bulungi nnyo omukuuma abantu bulijjo basaba gavumenti n'ebawa obukuumi kati omuntu oyo ali nnyuti owa gavumenti kale yagenda okubeerawo
niba n'abantu bemugenda ne muliisa kubanga mwagala munyigirize girl child my dear tujja kufiirawo ono omwana bw'obasuuna omukooye gw'ofunye omupya mufune nze sigaana abasajja bagenda ne mufune ebbali mufune naye akuzimba engono bwe yakuzimba muteeke ewuwe noono omuleke tusooke tutunuulire embeera abamu ku ffe gye tutajja kugumiikiriza kutuukawo nga mmaze okulaba ettegula eriva waggulu ne lijja wansi lwaki tetufuna eddoboozi erigamba nti nambwayo essaawa yeeno ekyo kyesonyiwa oseevinga obulamu anti kati kankubuulire nga Alfred wagambye tugenda okuyingira mu lutalo abakazi kanzije era byonna byakola kituufu era kirungi nnyo yeebale bikola mu busana bagamba wiyita ekiro ne kabaka yeetikka kakati byonna byakoze mukama yeebale bimukonamya kiro misana kati byonna ebituukawo tetukyalina kyetubuuza kati wegambira nambwayo wenyweza era weebaze katonda kafutono okubaawo teri kigenda kutuukako kubanga buli kimu amaze okkunama nze ndabawo sayini y'ebigendo mumutuukako anti kati kyonna ekituukawo kati tetukyalina kino abaganda bagamba kamwa kabi kintu kyonna ky'okoze ng'olaga wadde obadde oduula naye nga siggwe kyonna ekituukawo tusooka kulowoozaani tetutidde ku bulamu bwa nambwayo kati kikyagenda omukola ekisinga ekyo byonna byakoze abikoze ayongedde kutulaga bwafaanana kati oyinza n'okubeeramu ekifaananyi ekigamba ne Ssuuna ne bwe yandibadde mutuufu naye ebintu byakola byongera mulaga bubiibwe Kalondoozi obadde nakyo ngamba ku nsonga nze gye ndabye nti omukyala ono oba yalivuddewo okuseevinga obulamu naye ng'olaba omukyala munne alemeddeko omutujju takola withdraw gwolabyeeko luddawo omutujju bw'agamba nti mbadde ngenda kwetulisizaako bomu naye kati ndokose omutujju takola withdraw kubanga mission ye teba nteeketeeke teba nteeketeeke nakudda mabega tukiyita premeditation nti omuntu mu butemu waliwo kye bayita first degree second degree third degree paka zigenda zitambula but first degree kitegeeza nti omuntu yatudde n'alowooza ne yeeteekateeka kati nambya bwe yateekateeka obubbi yabutegekera ebbanga ddene obubbi bwe era butegeka era nti nkubuulira nambwa bwe era ategeka obubbi yabutegekera ebbanga ddene n'amanya ne kye bayita collateral damages nti bwe naaba nziba ne bankubirayo essasi nti nja kuguma nalyo mu kabina bibaawo ebyo mu lutalo bagamba akawa akabbi kagumya muki gwe tunuulira mbeera nga bweri olabe akawa akabbi ke kaliwo akawa akabbi kakola ki kagumya mugongo kyekisinga obulamu maali wali kuba n'abagikoze bagirekawo kati omuntu akkiriza aweeyo obulamu bwe olw'ebintu oyo aba mutujju okategedde bulungi akuba bamusuubiza nti famire ejja kuba bulungi gwe ng'okoze ekinga ofudde nkulagana nti enjawulo yaabwe kati waki Ssuuna nagambye Ssuuna ye mutemu omutemu mu defense omuntu nga bamulumbye mu kibanja ki ajja ejjambiya era ebiseera ebisinga gye wetegereza emisango gy'abantu be babbaka amataka oba ettaka munnange bakeera ku makya ne bamutisibwa sengenge azuukuka sengenge asibye ekibanja kye olujja ejjambiya bamutwala batemputeri mada emyaka ena eruzira agenda okudda nga bazimbyemu goloofa kye bayita bwe butemu obutekete nga banakubba kakati Ssuuna yajjayo ejjambiya mutemu alwanira kiki defense ajja eki kakati nambwayo w'omutemerako nambwayo alina kamera ate nambwayo muki muwombeefu nzija bulungi nkulaga nti omubbi yetegeka alwanira kike maidiya si kike bwomu bw'obanga bwaleeta 1000 nange nendeeta 2,000 maidiya ne tugula ekintu nga n'ebiwandiiko byogera amannya g'abantu babiri ne bw'aba yaleeta 5,000 nga ku kiwandiike kyekikufulaga obwannannyini ogoze ku ttaka Alfred ekikulaga obwannannyini ku ttaka ekyapa kiringa oyinako amannya Alfred nga nange nina we tukolera consent ne tugatta tubeere babiri wuliriza tubeere babiri ku kipaapa kino nedda nkubuulira amazima Alfred we tutuukira okukola consent nokkiriza lujjo nteeke ku kiwandiiko ekyo ne tubeera babiri kitegeeza kivudde mu bwannannyini ekikyo kivudde kyaffe babiri kati nambwayo si mubbi alwanira naye kike era defending nga kyovudde olaba nkugambye Ssuuna bw'aba afunye abakazi nga bw'abayina abasitula abateeka awalala nabo bamuzimbe ng'ono bwamukoze onaamulekera amaanyi ge nga bw'agakoze kansooke mpeeze Kalondoozi omanyi Sitaani mukujjukujju nnyo si mugezi mukujjukujju aleka footmarks eziraga nti musiru Sitaani aleka footmarks eziraga nti musiru kati omanyi gavumenti eno teri fair era okowodde gavumenti fe mu investigation kubanga nze mbaddeko ne mu school of criminology okutunuulira emisango egyegizibwamu tuddayo mabega ne twebuuza tandikire ku A B tetubuuka mutendera gonna kakati nambwayo atulage butya bwe yajja asiga mu ttaka eryo atulage kuva ku mutendera ogusooka era atulage butya bwe yajja azimba
era tulage butya bwe yatuuka wano kubanga mu investigation batandikira mabega tebatandikira gye bikomye bw'otandikira wakati obako n'omutendera gw'okoze eki gw'obuuse kati kyekiriwo nti sitaani mukujjukujjo nnyo naye si mugezi kati nzirayo ekyo nkimaliriza omugezi akitegedde bulungi kati nzira ku nnambwayo nzira ku kino kye tuliko nti omanyi ngenda kuwaayo incidence emu ey'olugero Diana omujjukira bulungi Princess Diana the Duchess of Cornwall omukyalo oyo yafumbirwa Charles mu 81 nga muwala muto naye nga yamusuuza Kamira ate se Kamira yeka yamusuuza ne muganda we kubanga alina muganda wa Diana gwe yali ayagala namusuuza n'alwana n'abaguza ngera nnambwayo abakazi bawaguzanga bulijjo batujja ku bantu ne basingawo basingidde mu ddogo basingidde mu bubbi nakugambye ebintu biri bisatu mu love abakazi tebalina love gye tuyogera ku love abantu gye bali n'omwagala ebyaddala kati kankuli love sige eryetengeredde iyo ebasanga yo ejjabuzi ekigede bulungi omukazi anoonya bisatu ku musajja ekisooka omukazi yene ina kyanoonya ku musajja yeremereddwa omukazi ye tabangako na yateekeddwa okuweebwa bwekaseera yeremereddwa ne waba ayingiza biliyoni ya sente ayina okumuwa ekyo nakikugamba yeremereddwa ekyokubiri omukazi kyayagala ku musajja service twegatte sanyu lya bulangiti bikine era bato bikola ne wobanga oli musajja mulungi oli mugogofu nga gwe bwoli awajja kuvaawo kubanga yaba apaakinze kulawo banga webiri ebisatu ekisembayo defense omukazi yenna ebiseera ebisinga ekiro bafumbiza ewaffe bukuumi era n'omala omugamba nti nambwayo kale kimutawanya kyekino ayagala kubeera mukyala suuna which is okay anti nkugambye abakazi bo bakimanyi bulungi ekikola mukyala suuna maka si muzigo wakategedde bulungi nti kati gwe yategera nti abakazi bazibu nnyo geza omugambe kati mwanyina ono bulambo mugambe bulambo omanyi nti nkwagala nnyo ngenda kugulira Benz naye nze olya wammwe ewange ojja twegaddange nga bwoddayo wammwe nze buli kimu nja kikuwa ajja kugamba nze ndeka nze ndi mukyala kalondoozi nina kubeera na kalondoozi wannannyini ownership mbunze kyekino era beekwasa n'okwekwasa nti obuwanga bwe bukibagamba bw'alwawo ennyo ku lujja ng'agamba nti ye gundi ng'agenze kati nze ajja yajja afundikira agenze najja yakola ki kati Diana bade ndi ku example ya Diana yafumbirwa omusajja gw'atayagala mu kinana mugumu naye olw'okuba nti yali mulangira ng'alindiridde engoma Charles kakati n'ebitiibwa ne bamuteekako ebitiibwa mukyala Suna Ben ow'Ebungereza the Duchess of Cornwall the Princess of Love ebitiibwa ne biyitirira kakati Elizabeth n'amuwa buli kimu nga n'emikolo egimu yamukiikira egya Commonwealth ebitiibwa n'abifuna tugenda okuyingira mu gy'ekyenda ng'emize emituufu egya Diana givuddeyo anti nga wambaliga ngera bwe tutamanya ebiri mu kisenge kiri ekya Nambwayo ne munne anti nga wambaliga alira bweru akati bigenda okutuuka mu 92 nga yasala bassa ekimala ayagala kufubutuka mu bufumbo Bungereza n'ekiyingiramu ne Parliament n'ekiyingiramu baba bali awo mu 94 John Major nagaba naye nga tuswala katikiro we Bungereza n'ekiyingira mu Parliament kifuuse ensonga omukazi yefudde ekirala aleeta abasajja balala ku masomero g'abaana ba Charles abalaba William abalaba ne Harry balala abasajja aleeta balala kyagenda okugwa mu 96 abalangiridde nti ffe tukoze ekitwawukanye naye wulira mu 96 awo Charles mbu bwate Diana bwagamba ng'ebino ebya Nambwayo mbu Charles yawandiikira Diana ebbaluwa ng'amulabula nga bajja omuttira mu kabenje k'emmotoka era bwe byaggwera mu 97 nga 31 August kakati ne Nambwayo ono script ye yemu efaanagana efaanagana bulungi Nambwayo yasinkana omusajja alina byayagala ne bakwatagana bulungi Suna Ben ayiribye obulamu bwe akoza anti ayiribye kakati anti kati yamusanga manye omukazi omusanga ayiribye tomuwasanga bosanga ngomukazi nga ayiribye ate sister tuyambye nnyo atuyambye nnyo atugamba nti omukazi ayiribye bosanga omukazi ayiribye manyo yagezezako buli kimu ne toyo agisimye bosanga ng'omuntu n'omubuuza nti nakugamba njagala omulimu n'omugamba tuyagala omulimu nti mulimu ki nagamba gwonna tomuwa tamanyi kyayagala kubanga kitegeeza akoze buli mulimu ne toyo agisimye abula kutta muntu oyagala bulungi yayagala nnyo nze kazanfuna obufumbo kati Nambwayo kakati nze njagala nnyo sister Bulamba amanyi ffe ba psychologist sister Bulamba agambye ne Nambwayo akoze eki omusajja ku nsi kuno yalina okuyiriba yekka omukazi wayiribira mwesonyiwe kubanga oyo abaaliko emyoyo gy'obubbi emyoyo gy'entalo emyoyo gya tubalemese
ogwo mwewe gulo gwa tubalemese fena tufiirwe kati omwoyo gwa Nambwa gwa fena tubikole ki tubifiirwe ye Diana nayenze nkubulya script je egwera mu kufa olaba wokufa ayya abasajja mu abantu ba Uganda kisinzira nkuzibwa abantu gye bakuzemu enkuza gye tukuzemu abantu abamu nga tukuze ne family zaffe tezituwa tuli bamulekwa tuli ki otoba obulamu obukuyigiriza okukola ki okutoba nga ne wakuba kwetagisa ku kimali kidomala ky'amazzi okufuna ettooke ojja kikima kati Nambwa okuyiribwa nze kye ŋŋamba ayiribye mu nsi muno mbu yonna akoze emirimu gyonna ate omuyinako record mmeka okujjako omu nati ne Sona ayitiridde ate olaba Nalongo yavaayo n'ayogera gwe bagamba buli musajja alina sajjala ate omukazi n'akola atya omanyika tulaba eddiini yagera n'esiriwaza abakazi eddiini yasiriwaza abakazi bweti nti eddiini esinga okubeera obulu ennungi bagiyita bulamba ey'okubiri bagiyita kalondoozi kubanga eddiini yakutuulamu nawe tewamanya ng'ogenda gwenga omuntu katudde emabega mbuuze mwannyinaze taata waffe wabanga mulamu omugenzi yalinayo abakyala bameka nze kitange yalina abakyala bana naye yakoma ku wange era bwe yamutuukako abalala bonna baggwamu yatuka ku mama eyasooka bw'aba kyamubula n'owokubiri owokusatu n'abeerawo nkuuma owokuna byonna n'abimala kakati Nambwa ayo bannaalongo baalayo wuliriza omusajja yanoonya emirembe Nambwa kati yanoonya emirembe ekimuleetesa emirembe abantu omusajja baateesewo be bamumalako emirembe ng'abakuumi ne bamulamu be balumba naye kyekiri kye nagambye Alfred bwe tuba tujjamu empale tubaaba olumu n'amataala tugujjako mbu tuwulira ensonyi saagala kulaba mbutidde ekuba eno n'eno naawe toyagala kulaba mirongooti abamu bajjako amataala olw'ensonyi wulira Alfred tubaaba lwaki ati wuliza ati eyo ddamula ati wuliza ku kyoto wali nsaba y'ekyoto ekyenza abasajja bukodo bw'abakazi kati omukazi alowooza ajja kukwatira ku ddamula by the way kyawasanga abakazi edda abasajja edda abakazi abangi nti omukazi ye alowooza nti wanaabeera mu nsonga yeekoboggoze tetujja kunkwatako nze biki kakati zino lwaki bawasa nnyo oba n'abedda engeri gy'omulamula oyagala ofuge buli kyalo omusajja ayagala afuge eggayaza afuge nawali ogutali musango kasita obanga obalansinze nze sifaayo kasita obanga neeno emiruka gyayo otuukiriza bulungi kakati tudda ku nsonga gye mbadde njogerako guse muleete ekirala embeera eno gye tukulizaamu etuyigiriza abantu okutoba mbu Mary bw'akuze mu mbeera gy'akuliddemu ng'omukyala mbu ali orphan ensi yamuyigiriza okutoba n'okulaba mbu byendabye mbirabye kakati bwendeeta 50,000 n'oleeta omutwalo ne twezimba nedda mulimu ebintu bino bituufu Mary yafiirwako ababe nedda Alfred mwaliwo ekintu mwe kye mutatunuulira by the way mu contribution y'omuntu okubeerawo mwe mutunuulira nnyo material naye waliyo contribution ezirala z'otagenda kulaba contribution ensanga wali desperate n'enkuyamba waliwo ekiseera ng'obundabunda n'enkuumuza omutima n'erinnya teyalina bulungi connection zenkugattako omukwano kwagala obudde bwe mmaze okuzaalira abaana omukisa guno gwenjiwa nga ndi mulembe omukisa bali bonna babaddewo naye nga tewali akutuusiza wano amaanyi gange lwaki amaanyi genteekamu ku ssaawa envanyuma onfu kyanka gwe genda ofune byoyagala kyenkugambye abasajja genda olamule nga bw'oyagala eggayaza lamula nze eno n'obwondeka n'ogamba ekyalo ekyo nakifiisa naye ekyalo ekyo bw'ogifiisa totema miti giriko totema mmere gye walekako mbu tomanye nti otuuka enjala eyo n'okuluma nodde eno kakati kyekyo kanyongezeko kano nagambye Nambwayo nti oba bakuzimbireyo akayumba wabbali ekino kiveemu bazimbira kubanga gano maanyi gange nze njagala kyange wuliriza kubuulire tetugenda kulwanira kintu lujja kyotateeseemu maanyi kyogenda twala obulamu nedda bulamu kati anti nagambye Alfred yakyogeddeko era nange nkyogera Suna yeekunamiza buli mbeera yonna etuuka ku Nambwayo tewali first person gwe tugenda okublaming okujjako Suna n'abalala babagamba kino kyogamba oba bakutwala ewalala bali be baba bagenda walala nze wano we naleetera amaanyi gange obudde bwonna ne bye nakola byonna
bandekewo kulwa abaana bange after all nambwayo si muwala mbu talinamu kiwanga omuntu omusajja gwe ng'omukazi ayimiridde n'akuzaalira omwana alina lubuto mu mbeera eyo lwaki oba omuyisa bwotyo ng'ate naawe bakuzaala omanyi abakyala nze ekisinga okunyumira ku bakyala lindako magi omanyi ekisinga okunyumira ku bakyala bayina picture gye balabiramu ebintu ebifaanagana baba n'ekifaananyi nga kifaanagana kiba in common ekyo kyagala ekigaane Katonda alinganga atudde ewa Suna Beni ewaka omulaba nti awo we tuli oli omwana amagezi galina mangi amagezi agakola okujja alina mangi barenewe kampumbe bwenti okutunuulira enneeyisa y'abakazi nawandika ekitabo omukazi kyeki kirina pages 10 temuli mu kigambo wadde n'ekimu lwaki anti abakazi tetubategeera tosobola bategeera naye nomala ogamba omukazi akuwandika ekitabo ky'omusajja ekyabwe bakyawandiika anti omusajja mubi omusajja mwenzi omusajja mubbi omusajja kiki ye wampisa mbi azaala buli wamu kakati baba bakazi batumanyi nnyo naye ekitabo kyange kyendi mu kuwandiika ku bakazi kikyali kikalu n'ekya pages 10 sina kya kuwandiika so abakazi bazibu nnyo Katonda n'akuyamba n'otegeera omukazi ola ne bayibuli eyogera bwetegamba nti omukazi omutegevu ani anaamumanya kiri mu bayibuli kiri mu ngero za Sulimaani omukazi omulungi yazimba bba kyovudde olaba n'abazungu bakikyusa ne bagamba behind a successful man waliyo omukyala bayibuli yennyini gy'osamye era yeeyogera ku mukyala omugezi azimba bba nga nambwayo omukazi omugezi bwe yamuzimba gwe wali omumanyi ako kano kaleeseko sikamanyi mu bayibuli naye akangeko ataddewo akake omukazi azimba bba omusiru amenya amaka ge kiri oke azimba bba kakati omukazi omugezi azimba bba naye omusirusiru akola ki naye ennyingo esinga okubeera enkulu wakati mu buweereza bw'omukazi is submissiveness okubeera omwetoowaze n'omuwulize owulya bulungi okubeera omwetoowaze n'omuki ate omusajja bayibuli oba ne Katonda amulagira kwagala mukazi n'amagezi tegeeza nti waliwo abakazi abasiru kwagala mukazi wona maki si kwagala bwagazi kyabbira mupango waliwo abakazi ng'asobola okubeera submissive nga muwulize nga mukakkamu ng'akola bulungi ng'era akusupportinga naye nga si mutuufu ekyo gye kiri mu bigambo ebyo mpulidde nnyo ng'oyogera ku kigambo nti gw'olabawo omwokufa that is what you see then ekyoka n'ogamba nti olabawo n'eddogo gwe andaba kino nkikubuulira beera mugezigezi nnyo oba oli ku mulimu oba oli mu bufumbo oba oli mu nsi ebintu biri bisatu ebigenda okuwangula oba gwe obiwangule ekisooka bakiyita entalo buli wooziraba manya nti either oteekeddwa okuziwangula oba bakuwangule bwe bakuwangula bagenda kujjako buli kyolina anti labayo buli kyolina kikyo naye bagenda kikubbako na ntalo wagula ekibanja kyo mu bugubi obw'amaanyi n'okola Basode yayimba oluyimba ku mukyala Mugerwa bwe yali amaliriza part 2 yagamba nti part 2 ya mukyala Mugerwa yagamba bw'ati nti obulwa n'empale osseeko ennamba gy'ovuga Basode yayimba olimala mukyala Mugerwa obulwa n'empale ennungi osseeko ennamba gy'okola ki gy'ovuga naye ate mukyala Mugerwa asobola okukuttira awo mu byonna ye n'akulaga nti aleese laavu bo abakazi bo kye baleeta buli kaseera balaavu naye ffe kye tulina okuleeta buli kimu everything tulina okuleeta keya tulina okuleeta sente tulina okuzaala abaana tulina okukyamula wansaawo otakyamula wansaawo tewali maka otakyamula wansaawo ddamula erina okulamula akati byonna bwe bitajja nyo omukazi aleeta eki laavu nze nkwagala nze omusajja wange era yakolaga omusajja waakola ki amwagala ebyo byonna bufeere kakati nkugamba entalo labayo ogula akabanja ky'obwobogobya bw'amaanyi naye munnange tegeera agenda okutwala ekibanja tagenda yadde okuteekamu sente nnyingi agenda kukola bw'ati agenda kukubala science aleeta ekyapa nga kiri backdated akulaga nti awali wajjajjaawe oyingira olutalo olwane kati nkulaga obuzibu Suuna bwalimu nti alwana bubi bambi he's fighting alwana bubi naye nga yandibadde awangula bulungi nti olutalo lwalwana lutuufu naye alulwana bubi akola ekintu ekirungi obubi nti kyaliko nsonga ntuufu naye alwana bubi bino byonna byakola yerabisa bwerabisa naye nga yandibadde alwana bulungi nsobola omuwa strategy ennungi nti omuntu ayagala okukubba akusooka n'akuleetera entalo n'obulwa emirembe n'obeera awo nga mu kkooti tovaayo emirembe ne gikuggwako ekibanja kikyo tova mu kkooti ne weekyawa nogakantunde wano nveewo bakugula layisi ke kasooka bakugula layisi ate nga mugenda kugabana n'omukyala otegedde bulungi kuba n'omukyala ye amateeka galaga nti mugabana kusinziira ku myaka gye mubadde naye oba mwagulira wamu ngono nambwa bwakoze olukujjukujjulwe kakati entalo
zirinde mu bulamu bwo n'ekiwangula entalo kubeera mwegendereza na kwetegereza kubanga olutalo luna baluwangula na reasoning sina fighting kubanga ekiwangula olutalo kumanya so simanyi kati ebiri mu firimu yena gye tulaba eno maanyi nawalampa waggulu ku mategula n'akasuka agomaanyi agatawangula nti Amerika si y'amaanyi na mundu Amerika y'amaanyi na kumanya amaanyi kumanya amaanyi go gali mu kumanya by'omanyi geemaanyi alaga amaanyi mangi yamulaga bwongo okolekete bulungi yalwanyisa bwongo nabo kakamu na bwetowaze Bayibuli yogera mu Ngereza somene sura esoko lunyiro lw'omwenda nti mu kutya Mukama amagezi megasookera kitegeeza nti okutya Mukama si kulala n'odduka kwetowaza gobera mwetowaze kkiriza bakulwanyise ne gwe gamba kigambo kimu nti bannange nze simanyi lwaki omusajja nkuba nambwa yo script ye nze simanyi nze omusajja ekisooka mwagala n'okwegadanga twegadanga n'olubuto nnina okutegedde bulungi kiraga omukazi amanyi obulungi okulwana mufere tayari mufere tayogera mpola tebakulimba omufere ayogera bulungi era ayogera mpola era abeera mukakamu tasabuka na bigambo tugenda mu maaso kugamba ekisooka nti omanyi okulwana entalo mu nsi muno kubanga bw'olwana obubi entalo byonna bikuggwako ebibyo anti nkugambye owa bodaboda akukologola katono n'oyagala omutomere ofundikira omusse n'emmotoka ne bagyokya naye n'ofiira mu lutalo entalo tebazirwana bweba tebazirwana na bwongo ekyokubiri eddogo sirya kugenda wa musawo muganda bakuloga mutwe reasoning tocha reasoninga kubanga obusungu kasita bukwambala oba tocha reasoninga kati suna beni mutuufu ne bambya ino obusungu bungi omuntu akola ebintu ebitagatta ebiseera ebisinga buba obusungu kasita bukwambala lwe lujegero olujjango olaba ne lukukwata ne lukusiba nga tocha reasoninga kati suna beni obusungu bungi naye pretendinga nga alyoke ekisemba nkugambye enjegerezi ebintu biri bisatu entalo eddogo then ekyokusatu enkyera n'obubbi kakati omuntu nga bamubba ebiseera ebisinga nga bbibwa yeerwanako naye engeri gye weerwanako ge magezi ekisooka omubbi nga zze n'emmundu omulwanyisa otyo osooka n'okkiriza agende n'ebintu oba omugamba nti zaabika emipiira kati omukyalo ono yajja n'amagezi mangi yajja ng'obubbi bwe bulimu n'eddogo ng'amanyi okulwana entalo ate ng'omukyalo ono aliko abantu abamuli emabega bamulwanirako emabega bangi kati oyitaba mwangu kati suna beni bambi kyaliko nti bamuloga bamubba ate nga bamuteeka mu ntalo tasobola kuwangula nga teekakkanyiza kyekiri mu byonna biri ku suna beni ebyo ng'alemedde okukakkana mu byonna kubanga ekibiwangula byonna bukakkama bw'atakakkana mukwano tajja kuwangula kubanga amaka go golaba ago agabalwanaganya enkya basobola okukkanya omukazi n'afa omukazi bw'afa oba omusajja n'afa omu yenna singa afa god forbid sagala kibeewo kuba ombuuziza nti ogereko nti ekyokufa kibaawo kati singa kambuuze singa suna beni ava mu bulamu ani asigaze maali eyo famire yo oba omukyala kubanga omukyala giinako amannya singa omukyala ava famire egenda ogitwala nti nedda era bisigala mu mannya g'abaana so nze kyenteesa kiri bwe kiti wakati mu byonna eddogo ndinyonyodde nga nkugamba nti baloga mutwe nga tokya reasoninga nga waliwo ejjiji ery'obusungu kyembadde ngezako ku nnyonyo ng'emala kye bakazi babeeta kisa obusungu emindi kisa obusungu nti ekyoto kyabwe ova gy'ovuddeyo nange obuusa amalogo gonna kati omalira muli ye n'akola ki n'agattawo yejjukira yalina obudde obunaaba eddagala okategedde bulungi yalina obudde obukola ki so omukazi mu nsi muno gwe bayita lumira mwoyo era bwe bakulimbangayo nti lumira mwoyo be bana bambadde masiki simanya ne bakwate emmundu lumira mwoyo ye mukazi nti ye amira emyoyo kubanga ne gwazaala gwe mwoyo jjukira gwe omusajja Katonda yakuleetera saluti n'akusizaamu emyoyo then emyoyo n'ogiyingiza muki mwagimira kano bamuyita lumira mwoyo kati omuyita wakuzanyirako oyo omukazi takulimbanga mbw aba awooma nnyo bali balumira mwoyo bamira n'emyoyo emibi okategedde girawo nokkana Alfred kankubulire gwogirawo nokkiriza okumira emyoyo gyonna n'enkuwummuza byonna n'owulira nga kiteredde ogenze kyatereera kitegeeza ddala kiba kyatereera bwe tuba tuli fekka kati bivudde ku fekka biyingiddemu bonna kati sona bw'aba takyayagala nambwayo nakyogedde era nakyogera n'olubereberye waddembe ogenda walala gye bayita kiwummulo bamuwummuza abalala agende kyatereera naye onamuwa emirembe gye kino kye yakolerera n'amaanyi ge olw'abaana be owulira kyegamba fe abakazi bintu bye tutoberako kambe obuulire n'ekintu ekirala eky'omunda Alfred kye mutalaba ebirala byonna abakazi tusobola okukikkiriza naye olunaku lwenkera ku makya nendeeta ekiwanga kyo mu nsi
buli kyenkola nsooka kulowooza abaana bange bano nze mpite mu mbeera ey'okutoba n'abaana bange batobe lwakiri ekiwanga omwana nenkeera nenkuzaalamu omwana omukazi lwakeera okuzaala tulekerawo okweyagaliza nenkuzaalira yes nenzaala omwana nga wo Alfred yes tulekerawo okweyagaliza nga ffe bamaama ne tunuulira abaana ba era abakazi abasinga agamba abaana bange abakyala bano boolaba abali mu bwakadaama bagenda naye ng'ekibabonyaabonya ennyo agamba abaana bange bano kati n'ennambwayo ye saddaaka gy'alina okukola ku lw'abaana be bano balera babeereko wabeera Suuna bw'abawulira nga takyawulira mirembe mu nnambwayo tawakyali mukwano yafuna omulala amuwa omukwano amuwummuza agende n'oyo amuwummuza amuteeka eri noono amuleke wano ku lw'abaana omanyi abakazi Katonda yabatonda nga bo beeraga eri ensi nti banafu naye nga b'amaanyi kati olaba wakiwumbiwumbye n'akulaga nti no yalwanira baana nti era abaana bulo bwe butuulo bwabwe obwo si bwe butuulo bw'abaana abaana balina ewaabwe era tebajja baziika bajja batwala ku bijja bya bajjajjaabwe yene ewaani n'endowooza ekyokukulira basobola okukulira mu bisulo kati yo omukazi akulaga sikutiye buli kaseera ekulaga nti ennyonnyoka akati omukazi yakulaga nti munafu naye omuntu eyeetikka olubuto olw'emyezi 9 taba munafu balukuweemu ssebo okumanya omukazi atufuga nnyo omukazi atufuga asobola okugamba toyambala saati eyo n'olemerako n'ojambala oba ofuluma n'ogana mukazi wange yaŋŋanya ojjamba n'oddayo n'okyusa si mukwano abo abakazi boolaba abwe bannakyemalira bafaraawo naye beekweka mu mbeera ey'okubeera abanafu naye nga si banafu omukazi ekintu kyokka kyakuwa mu bulamu buno obw'ensi nga tokimusaba n'akikuwa era bw'akikuwanga ddala aba akuwadde ekitundutundu ky'omukwano kwe kukuwa ekitiibwa kyekyo kintu kyakuwa nga tajja nakyo naye asobola okukiyiga wakati mu byonna byakukolera kubanga abakazi abo tebatwagala nnyo tebakulimba tebakwagala oluusi baba bapaakinze batwagalako kugamba abakazi baagala kisinga buli kaseera era bw'alaba ekisingawo nga aseetukawo naye asobola okubeerawo nga bw'abaza kalondozi wange ono hawe naava wano ani gwe naasanga nno atakola kikino ani gwe naasanga ataayende n'abeerawo bubeeza olw'ensonga naye bw'afuna ekiddako mu maaso asobola okweyongerayo naye ate omusajja ye aba yatomera wasanga omukazi ng'ayiribye yasooka n'agamba njagala wa benzi n'abula njagala wa spasio n'abula njagala wa bodaboda n'abula njagala wa pikipiki n'abula kati n'agamba ajja yajja kati omusajja atusuna beni bw'omugwiramu n'olowooza mbu ogudde mu mulungi naye ng'ogudde mu muntu abadde ayiriba n'alyoka akunyweza mu kyoto ky'abatabaazi tolina gy'oddukira abakyala gye tuli ate nga twagala ebyaddala ng'omuntu yakwagala okuva wansi nga bw'oli ku kikopo ekimu n'agenda ng'akuzimba akugatta kuyo omukyala akwagala ebyaddala va kuba n'abakazi aba chipusi n'enkoko naye omukazi oli abeerawo n'agoma mu mbeera yonna ne mubeera mwenna ne mutambula bannanga abakazi tuwagala ate bwe twagalira ddala enkola eno ey'okutulugunya yegenda okumalawo byonna yeyamba Suuna nasabye ebitongole ebikuumaddembe okuyingira mu nsonga eno ku lw'obulamu bwa nnambwayo tulaba omukuumi oyo bwabulabe ennyo eri obulamu bw'omwana oyo n'abantu babeera nabo gavumenti eri nnyuto Suuna gwe wateekawo akola bibyo yensonga lwaki acunya n'ennambwayo bo be bayina kati bonna baveewo gavumenti etekinge over okukuuma ekyokubiri kye nayogedde Suuna from day one namugamba ne bw'oba ofunye abasajja basajjalaata gwe bw'ofuna ng'olina wala w'oyagala okufunira emirembe kyatereera gy'ogamba mbu ono nakko wanfunye omugole gwefuna gy'omuteeka omuteekereteekere noono omulekere eno akudize wano abaana entuuyo ze bwe yatandikira abasajja mmwe muli babbi ate muli bakuusa ate muli bafere omuntu otobye n'omunno olumaze kulaba nga nteseko sente zange ku byaba tuliko babiri toyomba point etuuse ekyo manyi kyabakyala omukazi ayinza okikkiriza ekyo tetaliyo kakati nedda n'atuuka n'okuleeta omukazi owannamba kasajja gwoli katemu kati kyenjagala okkirize kyekino okijjemu ne feeling okyogere nga bwe kiri tutunde ku saidi ya Suuna Ben nti bino byonna biriko ekigendererwa onfuna bulungi nti nja kukuleetera omukazi omulala gwenjagala nkuleetera omukuumi akutulugunya okowooveewo olowooza Suuna Ben anaatuuka ku kyayagala byonna bikole Suuna ffe tugambye kyonna ekituuka ku nnambwayo kamwa kabi byonna byokola bikukunamya bukukunamya kulaga bw'ofaanana bw'oli musajja mubi era byonna ebituukawo biri ku ggwe nnambwayo lemerako buli mukazi bw'ozaala ova mu bw'okweyagaliza n'ofuuka mutujju beera mutujju tulabe mulamu paati ye eri ki kyakola kyekituufu bamulamu bwe batyo
Omanyi abakazi bo mu butonde bwabwe nakugamba nti babujja eri bannaabwe eri bakazi babannaabwe bakazi bana ekyo simawulire mapya ekyo kibalina okukikola mu ngeri wabula mu byonna tufundikidde tukulaga nti yo omukazi waba tewaliwo byayagala avaawo singa Ssuuna abadde munaku kazi yandiga nsisobola kubeerawo ne banjoga nze ne banjoga batya nzaawo nvaawo comments zandibadde mu section awo wansi n'abakyala bali badde vaawo bwekito muviira singa batenakyalina just Ssuuna kyandibadde akola bambi okubeera okubeera omwenkanya just kyandibadde akola nze nganze nkakasa Ssuuna alina ssente ezimala ezikolera abakazi ebirala sente kyanjawulo muko naye tulikyogerako just wateekeddwa okubanga waliwo ensonga lwaki Ssuuna aganye okuta ovuwiiki agenda kufundikira ng'afiiriddwa byonna naye nze kyensaba bamuula wamma sikupu gye muliko ntuufu nze sister wange by the way nze ekyawukana ku nze bannyinaze nabagaana okuyingira mu maka gange nze nabagaana nze era nabagamba nina oluyimba lwa Basudde lwenjagala okubalekera baluyita okuzaala kwa leero Basudde yagamba mukazi we nti lya buli kimu nga nkyali mulamu n'abaana mulye kubanga simanyi kinaddirira bannange tusukka fe sometimes ku kino ekyokuwasa awase ne ku by'emmaali sibawagira ku by'okumugamba nti no muganda waabwe agenda awase mwannyina bagenda bawase it is okay ddembe lye but ku by'emmaali sibawagira kubanga okutoba kw'abaana babiri temukubaamu nze kati kanko ekyokulabira bwe nali ngenda okugula emmotoka yange esooka nagamba omukyala ne mugamba emmotoka yaffe erisooka ya Shalom and that is our first baby era nenjitobera n'agisimbira ebigere amavivi ku ttaka n'agisabira n'ebaawo oyo omukazi aba yazaala omwana n'emmotoka kubanga tebyaliwo byonna nga bikolebwa tebyaliwo ekyo kyabyo yagala kuwulira ekikulu kya kinsonga eri ki kyovalanza abakazi bemmandiringa nabo ekyo nange nkinako obujulizi nti mukyala wange yakikola ki yakisimbira amavivi contribution nga siri material financially nenga ddala za myoyo kufukamira n'empita Katonda zamutagenda kuzza yotegezaako omukyala kati ngenda gyemutegeeza muganda twagala emmotoka n'akisimbira amavivi naye waliwo ebintu byenkola mu ntuuyo zange n'abiguka mu omukyala bwe yaggambye bw'otegeera nti mwami alina akabanja situla mukeeko ogende wali otekewo ensiisira naye kye yaggambye kyategeeza nti buli musajja kyakola ne waba sente azibbye eyo gy'azibbye n'akola ebintu byebbali ssuula y'amatu noonya teka gendo bbe akati nze kyekugamba gye kino bwe bati abakazi bwe bali ekyo kye bayita omukazi owagira Ssuuna Ben okukola emikolo kati ku mbeera eno eriwo Ssuuna Ben anoonya ssanyu kubanga munyiikaavu mu mutima gwe munda munyiivu ate nga ekiyinza okukomyawo emmeeme ye kubanga asisinkanye omuntu anamuwa emirembe mukyo omanyi buli embeera weebeerawo weeti waliwo okukola ekintu ng'okikola lwakigenderera okitegeera owagira ensisinkano y'ababiri mu mbeera efaananako Ssuuna Ben yagamba Nambwayo nti ali wasa ddi omukazi owokubiri bakolako endagaano watyanga pulani ye yali yakuwasa mwaka guno nze ngamba buli muntu akole ekimuwa emirembe akole ekimuwa emirembe oba Nambwayo addamu okufumbirwa afumbire ne Nambwayo akimanyi waddiramu okufumbirwa abalina okugavaamu amaka kubanga etteekaawo terina bbaala terina fairness awo kubanga omukazi naye yandibadde anoonya omusajja amupepeya nange nga mpumbawumba maliriza n'ebigambo bino nga mbyolekeza eri Ssuuna mwattuka nkubuulira ekitonde ekikyala kye kyakuleeta mu nsi njagala nkuddamu ebigambo bibiri nga Alfred wagambye obulamu bwe businga ku byonna by'okola oyongera kunama nakulaga bw'ofaanana zibiriza ku lw'abaana bo nga bw'ogamba olina abalala abakwagala abakuwa emirembe abalala abo batwale ofune wobateeka omwana ono Mary mulekere amaanyi ge entuuyo ze kubanga abasajja mmwe mubikola nnyo tutoba nammwe tutoba ne mutuuka eno ne mutwefuulira bambi nedda beera kyakulabirako ate omuntu aliko omukisa abagagga bangi baleka ebinyaga kaŋŋende awampa emirembe n'amulekera amaka ekyo si kyamaanyi nnyo Mary mulekere awo olw'abaana be otandika obulamu obujja n'ono munno ate Mukama asobola n'okuwa omukisa omulala ozimbe si wa magezi Mary kuva mu ntuuyo ze mu mbeera eyo gy'alimu nga mukyala kizito asitudde ekyokubiri alina abaana mumuleke ku lw'abaana be ekisembayo nnyongera okuyita era nkyogera olw'obulamu bw'omuwala ono Mary omukuumi ono ali threat njali bambi gavumenti ebeerewo yeetuwa omukuumi ali nnyuto ekisemberayo ddala si buli kimu bwe bw'owulira wakuwa emirembe
nga ddala wafuna emirembe genda wakuwa emirembe onomuleke obulamu bugenda mu maaso. Ku ssaddaaka ze tukola abakyala tuyinza okuba tetuleeta ssente naye okufukamira ne tubasabira ne mufuna ebyo bye mufunye olwaffe gaba maanyi gaffe ge mutasobola kukola ki kusasula. Mujjukiremu mujje mufune plots ennungi ensava mogenda okuzimba ennyumba abaana bo babeere mu beeyagale. Kyekifo kino we tuli wano kati line ettaka lya ku lukalu jangu bakusalireko 5 kwa 5 ku miliyoni 4 eza Uganda. Abafika ebbombo nga temwafuna kati omukisa guli wano kyabakadde Gayaza Road wokwata n'olega paka mu tawuni y'ekyabakadde novaako katono nnyo obeera omaze okuba ng'otuuka ku site eno.